So ziwavudde mu payment issues sente wizo zeri alina okusasula ne Nobert tanazimuwa. There's no communication kwanga fena tuli bantu ebbanja libaawo naye wabaawo mode of communication oba ne mutuula wamu ne mugamba kati kino kyekiriwo tukikwasaganya tutya. You understand? So ebyo byonna tebyaliwo and it's like almost 3 weeks now to the show. After the show sajjo bwe twasobodde okutuula n'omukulu Nobert nga twagala kumanya kino na kino na kino kyali kitya kitambule kitya kubanga nga tetwebuzabuziza ng'abantu kubanga tetugenda biwanvuya nnyo kubanga yagambye nze yali atunda tables. So ye kennyini akimanyi yali ajja wano n'akima sente nankubira amasimu watunze zino table ne mwamba ye nazitunze mpayo ku sente n'emuwa. So ekyo kyo ate tekirina mu contract mukale nina okutunda table 3 nemuwa millioni zino. You understand? Kyali communication etumanya ate ne mu contract muri mbu Weasle yali alina okutunda table because owulira munazitunda of course as on Weasle's side, management side. So kyali eri ffenna okwekwata so that the show is successful efuna abantu nga bwe yabafuna. So ye waba ayagala kwebuusa n'ayogera bingi n'ayogera bino but at the end of the day waliwo contract waliwo theories waliwo no reality. So I don't think Weasle abadde atudde nono ng'ali eno tuli mu meeting n'avaayo just n'akola by'ayagala ne mu video laba basoose kuyisinganya bigambo. So muko kuyisinganya ebigambo buli omu feelings ze zabadde hard. So buli omu n'akola nga it's a reflex of the mind. Muntu wakugamba ekintu ne kukikuluma ku mutwe omu akaaba omulala akola self defense y'okuyomba oba n'akuba but tekiva eri mbu ntudde wano ne mbuukira ole mukube oba muvume kiva eri ku what has been affected emotionally. So tetugambye mbu ekyo kyekyatusasuliza no era singa kyekyabadde like payment for his money tetwanditudde ku round table kusooka kwogera kubanga ebyo byagenze obeerawo nga tumaze like almost 1 hour and a half on a round table nga twogera. So naye kyetusobola okukkiriziganya ffe tetuli wano kwabya Nobert oba muteekako bad color or something. Tukkiriza yamuwa million 10 okusigninga endagaano. Cash? Yes. No. Zali deposited on Weasle's bank account. Okay. Million 10? Yes. 10 million on signing of the contract. Kati ekyo kibeeranga commitment fee if you know. Woba omanyi ebya contract. Yes. Kati waba basigaddeyo mbu maybe after this time of period nja kwongera zino oba before nga tonagenda ku stage nja kuwa zino oba after the stage nja kwongerako zino. Si bwe kibeera. So ezo zo tuzikkiriza zaaliwo. So even after a few days over months in preparations, Weasle waliwo bye yali yeetaaga ng'omuntu nga takimanyi abanja Nobert n'amukubira essimu ng'alinga amujjukiza why after this and this period wali olina okunyongera zino sente. So oli we yamukubira n'amugamba okay kankitereeze n'akwata million 2 n'aseka ku simu ya Weasle. But that was not the total amount. Yes. Okay. So fena tukivaako ne tugamba why tukyali mu lugendo lumu so tenaggwa tetunafunira nk'obutakkaanya oba tubadde tulina sente ze twagala okusolvinga a particular problem zizino katweyongereyo maaso nkubala kati tubale 13 million. Kuva mu zi 10 is a signing nezo 3 that's the million 2 n'eyemu that is 13 million. Naye that's not the total amount. It's not even half of the amount byali no more mu contract. Definitely bivaako ebintu bya show. Nze kennyini ayogera. If you know my background, I used to do events in Rwanda. So namugamba tumuleke tumuwe time because jukira ebintu ebivulu. Some tickets are sold online, some tickets muyina application ezitunda, some zitundibwa ku mulyango, some ku ssimu. So wayina okwera your reconciliation and collecting ezo sente. And it more time, of course, kwanga Weasle nga tanakola eyo show ya Nobert. Yali alina emmotoka, alina ennyumba, abaana be bali abasoma. Okitegera si concert yo Nobert etandise obulamu bwa Weasle.